ekyokuyiga okuyigako tetukitegeera bulungi. Bayibuli weetukomya naffe wetukoma. Naye nga tukwebaza nti olutalo luno waluwangula walusalira amagezi, naffe bakukkiriza n'otuwa obuwanguzi. Ogaziye ebirowoozo byaffe nga tukiyiggako enkyaleero mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Kwota eyasooka mu guno omwaka 2029 twagiwunzika. Era nga twetunuulira ebyokuyiga ebyava mu kitabo kya Zabbuli. Kwota ate ey'okubiri etwala omwezi guno ogwokuna, ejja kutwala omwezi gw'okutaano, etwale n'omwezi gw'omukaaga. Yaweereddwa omutwe omunene ogugamba nti olutalo olunene. Omulungi awuliriza ayakatwegattako batanafuna akatabo kano aka lesson kaweereddwa omutwe omunene ogugamba nti olutalo olunene. Sigenda kusooka kugenda ku lesson esooka. Musumba, olutalo olunene. Njagala kujjukiza abatuwuliriza nti mu kwota y'emu ey'okubiri mwaka oguwedde 2023 lesoni eno twagisomako kwolwo ng'eyitibwa cosmic messages, obubaka buva mu bwengula. Lesoni y'emu n'omuwandiisi omu Mark Finley. Nolwekyo bwe tuba tuyitamu ne muwulira nga tulinganga ab'eddiŋŋana, tweddingana lwakubanga twagiyitamuko ebisinga bifaanana. Abazitegeka ndowooza Mukama yabalungamya nti yeetaagibwa mu kiseera kino okutegeera olutalo olunene bwe lutuuse. Olutalo olunene luno tugenda kumanya wa gye lwatandikira, tugenda kumanya lutukusa tutya, ffe bitukwatirako wa, ye lugenda kuggwa lutya. Ekijja okusinga okutwewuunyisa kwe kumanya gye lwatandikira, era nyala tutandikirewo wa gye lwatandikira. Gye lwatandikira. Nja kusaba tugende mu Kubikkuliro Essula 12 olunyiriri olw'omusanvu. Ne waba olutalo mu ggulu, Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota. Ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo. Ne waba olutalo ewa kiki ekyewuunyisa ku lutalo luno? Kibuuzo ki ky'osobola okwebuuza ku lutalo luno? Ekyewuunyisa ssebo kwe kubanga waliyo olutalo mu ggulu, ffenaffe gye tuyayanira okugenda, ate nga Bayibuli ate etulaga nti ne waba olutalo mu ggulu. Nze kye neebuuza, ggulu ki lino lye tumanyi Katonda yennyini gy'abeera? Waliyo eddala? Nange ne ndeebuuza nti bwe liba nga lye ggulu lya Katonda eyatonda ebiri perfect, eteri bukyamu, eteri kikyamu, eteri kiki, olutalo lwatandikira lutya eyo? Nabe yasibuka wa? Ani yaluleeta? Lwava ku ki? Eyaluleeta yaleka atya obutuukirivu buno bwonna bwonna ne perfection naki, n'alondawo okutabaala Mukama we. Ye kisoboka kitya mu kifo kino ekituukiridde nga n'abeerayo atuukiridde, nga n'ebitonde bituukiridde? Olutalo lwajja lutya? Ekirowoozo ono yakijja wa? Tubadde tutandika Musumba abadde asaba n'agamba lesoni eno mulimu ebibuuzo ebikalu ebyokuddamu, nga Bayibuli weekoma naffe wetukola ki? Wetubikomya, naye
nsaba tutangazeemu kaawo Musumba Kakembo sebo katusaye mu bumpimpi lwotandikira ku mpisa za Katonda tuzaalira nabwe ku butonde bwe ku mbeera ze Bayibuli Katonda emuyita kwagala obanga tebanatonda kintu kyonna bo baaliwo Katonda kitaffe Katonda omwana Katonda omwoyo Zabbuli 9 egamba nti from everlasting to everlasting ng'oli Katonda bonga weebali kiki ekigatta abantu abasatu ne babeera omu from everlasting to everlasting. The answer is kwagala. Okwagala kuno butugenda okunoonyereza akatonotono tukizuula nti okwagala kuno okusobola okubeerawo nga kwa mazima okunyweza enkolagana emirembe n'emirembe. Okwagala kuli free, si kukake, si kuwalirize. Ekitegeeza bano abasatu balina eddembe okugamba nti nze nkuvuddemu baba yagadde. Okusigalamu abaakoze choice tikansigalemu kwe kwagala okwa Katonda okwo kuyitibwa agape. Kaakati tebalowooza okutonda iyo ebitonde ebirala ate nga babifaananyanga bo nga babitondera ki mukwano. Omukwano ogubadde ogwabo ogw'abasatu kakati kugabanibweko n'ebitonde biki ebirala. Ebitonde bino okusobola okufuna omukwano guno ne bikukkiriza nabyo ne bikugabana ne biguzza nabyo biteekwa okuba ne characteristic y'emu nga bali. Biteekwa okuba n'eddembe ery'okwesalirawo. Omukwano ogw'amazima tegukakwa, tegugulwa, si gwa kusendasenda, gwa kwesalirawo. Naye ekizibu ekirimu kye kino. Omuwandiisi Gregory Boyd yagamba nti if love is the aim, freedom is the means, but ekyakavaamu risk is the price. Lwaki okwagala kuli riske? Kubanga gwowadde eddembe lino akwagale ayinza okusalawo obutakwagala ate nga gwe wamuwa eddembe. Katonda yatonda Lucifer n'amuwa eddembe. Lucifer n'aba bye yalaba bye tugenda okuyigako ebyamutuusa okusalawo obutawa Katonda mukwano gwe n'afuuka mulabe. Simbukasookeeko maawo tweyanziza okututangaza bulungi ku ddembe ery'okwesalirawo, power of choice. Neera nga kireeta ekibuuzo ekirala nti mu ggulu eyo ewatuukiridde ebintu nga birungi, omuntu ajjawa obuvumu okulonda okujeema? Mukyala Kabira twongereko n'ebirala biwerenga 3. Ebibuuzo tubigaziyerumu mu lesson eno eya Friday. Mwami Kiwanuka agenda tusomerayo discussion questions. Katonda bw'abanga yamanya nti Lucifer yali agenda kumuyeekera, lwaki yamuwa amaanyi ag'okulondawo okusookera ddala? Oba Lucifer ako tukategedde lwaki yamuwa amaanyi ag'okulondawo okwesalirawo? Kagamba nti kwegamba yandimulese natamuwa amaanyi ago kuba nakyo yali akisobola. Oba Lucifer bwe yeegugunga, lwaki Katonda teyamuggyirawo ddala awo wennyini ekyo ne kiggwa? Kwanukula kwa kika ki ebitonde ebitaagwa?
kwe byandikoze oba okusaanyizaawo abakusaanyizaawo ddala Lucifer. Ebibuuzo ebiva oba tubibuuza ani, oba tubibuuza Katonda, oba tubibuuza ani, ebimu kale santandike n'ekisengyeyo tesenga Katonda abakusaanyizaawo ddala Lucifer. Ebitonde ebirala byandisigaza kwanukula ki. Musomba atunnyonnyodde nti omukwano gulimu okusalawo si mukake. Ndaba nga Lucifer bamaze okumuggyawo, ebirala biga nti owange tojeema, tulaba kyatuuse kwoli. Kati kyenkana omukwano bagutwala lwampaka, tebakyalina ddembe lya kwesalirawo. Tugazizemu ddala n'ekibuuzo ekyo nti Katonda ng'ali wali ku design table ateesa kukola bitonde nga talaba na kutonda muntu. Naye ng'ebitonde bino byagenda okutonda ayagala byenga ye nga biwadde freedom of choice okusalawo. Kyemanyi yabitunulamu n'agamba naye bano bempadde eddembe ly'okusalawo bayinza okukola ki? Obutanonda. Lwaki awo there and then ku mmeeza n'agamba kambite nga teri yajja kumuvunaana, teri abitegedde. Lucifer si butonde, Adamu si butonde, bali mu kakiiko kaabwe ka basatu. Tumaze okulaba nga Katonda kwagala, newankubadde ng'ekyayinza okukitegeera, naye omukwano gusigaa gumuwaliriza okukola eky'obutonde abatonde, kubanga ye mu mukwano gwe amanyi nti okuva ku ntandikwa ku butaliggwaawo okutuuka ku butaliggwaawo bo babadde mu mukwano nga bali bameka? Basatu. Tewabangawo kikola kibaawo, tewali yali avudde mu munne. Newankubadde kino nyinza okukirowooza, naye nabo bayinza okubeera nga ffe bwe tukola bwe tuli, kubanga omukwano ogwaffe gwennyini naffe gwe tubawadde. Kwegamba n'abawa benefit of the doubt. Ekirala twalabye mu by'okuyiga nga nti Katonda mwenkanya even to himself. He is just even to himself. Nti ne bwe yakirowoozaako naga nti bano abantu bayinza okunjeemera kambasaanyizeewo nga ne plan sinnabagimaliriza. Muli yatunula ng'alaba teyandibadde mwenkanya, n'ayagala abeere omwenkanya even to himself. Teacher, kwigamba Brian kyagamba Katonda mwesigwa ne wabeera nga alibomu mu kisenge nga tyamulabye n'alowooza ku kintu ekituufu okukola kirungi okukola, naye neyeekengera ekiyinza okumukosa kumubeeramu, ye asigala mwesigwa to himself kubanga ye Katonda. Pozi n'okwongerezaako ku mpisa ya Katonda. Katonda kwagala naye n'ekirala agumiikiriza. Tweyanziza katugende mu maaso. Mukadde Chwan kwanja kusaba tuddemu. Waliwo kye tukisigazizza kibuuzo. Katonda lwaki teyamusaanyaawo? Tugenda kukisanga eyo mu maaso. 12:7. Olw'omusanvu agamba nti newaba olutalo mu ggulu, Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo, ne batayinza so ne watalabika kifo kyabwe nate mu ggulu. Tulabye boogera ku gusota guno. Twagala tusome ennyiriri endala mu kubikkulirwa eziraga, n'aligambye empisa, naye empisa kibeera positive, eziraga ekikula ky'okusota guno kikola kitya, eneeyisa yaayo. Tugenda tandika ku kubikkulirwa essula 12 olw'omusanvu. Olw'17. Naye sebo nga tetunnatuuka eyo babuuziza ekibuuzo, ffenna twazeemu birala ne tukireka mu bbanga nti mu mbeera ey'obutuukirivu Katonda mutuukirivu, Yesu mutuukirivu, bamalayika bonna batuukirivu, teri nsowera za kibi, teri naawe Lucifer oli mutuukirivu. Omuntu yasobola ekyokulonda obukyamu kyavaawa?
kiki kyamukema kiki wabuuzi sigwa kibuuziza se obuvumu yabujjawa ankuteesa nze nsobola kukiddamu bwe nti Katonda kwagala okulaga omukwano ogwo n'ebitonde bye yatonda byalina okubeera n'omukwano ogwo. Omukwano okuvaawo wabeerawo eddembe ly'omuntu ono okusalawo okulaga omukwano. Eddembe lyaweebwa ebitonde nga kwe kuli ne bamalayika mu ggulu we waasinziira okusalawo bo ne basalawo okujeema. Obuzibu bwava mu ddembe lya kwesalirawo. Omukyala bagamba nti sin is a mystery. Kyama kye tulina kutegeera kubanga okusalawo okulonda obubi baba atukive nako obikulira 17 ogusota ne gusunguwalya omukazi ne gugenda okulwana n'abuzadde lye abasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda era abalina okutegeeza kwa Yesu. Kale kiwanuka ki kyowulidde ku gusota kye gukola? Gulwanyi mukambwe ate gusunguwala ate guwalanira ddala abakwata ebiragiro bya Katonda. Gwe gusota katuddemu tugulabe mu kubikulira 16 13 ne 14. Nenda banga jiva mukamwa k'ogusota ne mukamwa k'ensolo ne mukamwa ka nnabbi ow'obulimba emizimu emibi 3 nga giringa ebikere. Kiki tulaba ku gusota awo kye gukola? Agambye nga gulimbalimba. Ekyokubiri gulina n'emizimu guddira emizimu guno gyaguyingiza mu bikere guno kwaffe gugiyingiza mu bantu niyo abantu ababeerako ddala emizimu egikola n'ebyamagero. Onagana nti emizimu mukamwa k'ensolo ne mukamwa ka nnabbi ow'obulimba emizimu emibi 3 nga giringa ebikere. Tulina ogusota guno gukozesa nnabbi ow'obulimba etegeeza nti Katonda nga bwe yatuwa bannabbi abaawandiika ekigambo kye naye nagwo gulina bannabbi naye nga babuki babulimba ate nga gulina n'ensolo gye tutayinza kwogerako kati naye ng'ekozesa ensonga zezimu. Nja kusaba mwami Kiwanuka olwa 14 alusoma ku 16 olwekula 16 14 kubanga gye mizimu gy'abaalubaale egikola obubonero egigenda eri bakabaka b'ensi zonna okubakuŋŋaanya eri olutalo olw'okulunaku olukulu olwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Ogusota guno gukola n'ebyamagero sebo. Katugulaba era mu kubikulira 13 olw'okuna. Ne basinza ogusota kubanga gwawa ensolo obuyinza bwayo. Ne basinza ensolo nga boogera nti ani afaanana ng'ensolo era neweebwa akamwa koogera ebikulu. Musumba kiki kye tulaba ku gusota awo? Era ani ayinza okulwana nayo? Gukozesa abalala nga mediums. Kitegeeza gulina authority. Gulina obuyinza. Gulina amaanyi nti ensolo bweyogera kyeyogedde kinywera buki bunywezi. Enalabye ate ekirala nti gwagala okusinzibwa.
tumaze okulaba ku gusota guno ne twagala tulabire ddala ogusota guno gwe gwani era zenyirize tugenda okwongera okusoma we tubadde wali kubikulira 12 tusome tubadde tusomye olw'omusanvu tutandikire ku lw'omusanvu paka ku lw'omwenda tulabe ne abo olutalo mu ggulu Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota ogusota ne gulwana ne bamalayika bagwo ne batayinza so ne batalabika kifo kyabwe mu ggulu n'ogusota ogunenne ne gusuulibwa omusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomi era Setaani omulimba w'ensi zonna ne gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo. Mukyala Kabito ogusota baguyise batya? Omulimba mulyolyomi ate Setaani era Setaani amakulu gaakyo opooza awakanya. Awo ekibuzo bwe kijjira olutalo luno bagambye ne waba olutalo lwali lwakutuula ku mmeeza Setaani n'aleeta ebigambo bye ne Katonda n'aleeta ebibye lwali fiziko oba byali byonna katandike wa Musumba Kakemba olutalo lwali luti olwo. Ebirowoozo tulinayo ebiwerako mu bayizi ba Bayibuli eri abatya abakitya okugamba nti lwali fiziko nga bakuba akafaananyi Mayiko engeri gy'erijja ne bannyonnyola ekigambo ekikozesebwa polemia oba kyekyo simanyi oba nkituuse ne bagamba nti ekyo kitera kukozesebwa mu kuvuganya kwa byabufuzi kwa birowoozo n'olwekyo olutalo lwali lwa birowoozo naye ng'abo batidde kulaba okuba kafaananyi nti lwali lusoboka okubeera ki naye ate n'ebeerayo abalala bagamba nti ne bagobuwa ne basuulibwa okusuulibwa okwo tebabasiiya busiiya okusindikibwa okwo kulabika kwali fiziko n'olwekyo olutalo luno luyinza okuba nga lwalimu byombi. nze olutalo ndulabira wano Mukama waffe ng'azze ku nsi kuno Setaani yakola kyonna ekisoboka okulabika ng'amuzikiriza n'atuuka n'okukozesa omusajja gwe bayita Kerode waakiri agenda akole ki amutte. Olutalo olwo okuva olwo ne lutambula emyaka 33 okutuusa Mukama waffe Setaani lwe yamubetente ekisinziiro n'ekyomukisa omulungi Yesu n'amubetente omutwe. Terwali lutalo lwa muzannyo si kuzannya ekyewuunyisa lusobola okuba nga lwali mu fiziko. Katonda bw'atandijagadde ye Lusifa yalwedde ogikozesa naye nga yakibaza atya ekitonde kikwate ono yakitonda from everlasting to everlasting omnipotent omukwatako otya gwe malayika abikkako ate nina amayinja tujja gasomako Topasi Sadiyo Nawandagala Kabunkulo mayinja ag'omuwendo omungi era awo nyini nga wetuli nti olutalo Setaani agobwa ddi baali bamaze ensi yali etondeddwa. Nsaba ku birowoozo byammwe Mukyala Kabito kantuke naawe ddi lwagobwa okuva mu ggulu? Okugobwa okutuufu sinakulaba mu Bayibuli naye ndowooza nti okugobebwa ddala nga Yesu amaze okukomererwa afudde ebyaddala awo Setaani nakkiriza nti kuba wali alabika yali akyalinawo kaspeesi okuyinayina kuba bwe tusomako mu Yobu 1:6
nga nti abaana ba Katonda we baakiika n'omulabe naye yakola ki yali akyalina obuyinza okutuulako eri n'alaba ebigenda mu maaso naye wano nga mukama waffe ku musaalaba agamba nti kiwedde awo sitaani n'agobebwa kompulitirebwa mu ggulu bwe ndowooza ekitegeeza okugoba mu ggulu kuyinza okuba nga yali process naye definitely yagobwayo ng'ensi emaze kulondebwa kubanga ekyanda ekigali negusuulibwa ku ki ku nsi okusuulibwa okwo cast out sisuubira nti kwali kwa kusiiya busiiya n'ensi yali emaze okutondebwa naye ndowooza kyali progression omukyala Kabito wagambye osanga obasemberayo ddala ng'eggulu limaze okulaba sitaani n'enteekateeka ye ne baga nti takyagwana kimala tulabye Katonda takolagana na kiki na kibi. Katonda atakolagana na kibi ye talina busobozi bwonna busobola kugumiikiriza Setaani kubanga ali mu mbuga ye mu mbuga ey'eggulu yali takyasobola kukola ki kubeeramu kyava atunuulira ne bamalayika bagenza alimba naga nti ne gusuulibwa ne bamalayika baagwo abagugoberera kubanga yali akyayogera ekitegeeza yali akyasobola okwonoona abantu abasingako obungi naye kati yakkaana kimu kyakumeka kyakusatu nkubeemu akafaananyi ekiri mu ggulu twaligambye ensasage mu ggulu Katonda yagumiikiriza bbanga ki Mami Kutesa kyatwalira Katonda bbanga ki okugumiikiriza tuyinza okuba nga tetumanyi budde naye mulowooza yagumiikiriza bbanga ki yenge eggulu litabeereka nti nsaba kwongerezaako ne kino okumugumiikiriza okuva ekirowoozo kyatandika mu ye atandike n'okukiguza abalala akunga ekimu kyakusatu nga naago mukadde kiwanuka ebbanga lyali ddeneku lwaki kubanga Katonda wakwagala ate agumiikiriza buli muntu yenna atuuke ku kwenenya Setaani ebirowoozo bye bwe bwajja Katonda n'agumiikiriza nasanga n'amugamba n'okumulabula n'amukola ki n'amulabula olw'ebyo ebyali bigenda okumutuukako era n'amulekera ebbanga ddene asobole okwenenya n'okudda naye n'agaana musajja nno si mwangu olaba aleetera abantu okwefumita ennyindo ne baba ng'embizzi ne bateekamu ppini musajja omuyita wa muzanyi si mwangu tweyaziza mukadde watusomedde kibadde mu Peetero ekyokubiri 3 essula 3 onyiri 9 paka 13 nti Katonda agumiikiriza nnyo kitegeeza ne Sitaani yakola ki yamugumiikiriza tulabye nti Katonda teyatonda Sitaani yatonda kitonde tubayita Lucifer twagala tulabe ajja atya n'afuuka ki Sitaani oba guno ogusota gwe twogeddeko tugenda kusoma mu Ezeekeri essula 28 onyolo 12 paka 15 naye nja kusaba musoma kakembo otwemu ku background yo essula eno ya 28 olunyiro 12 paka 15 essula eno n'endala ezigidiridde n'ezisooka nabbi yari alagula abayigganya Isirayiri ebigenda obbatuukako obwakabaka obuyigganya Isirayiri ekigenda obbatuukako Babuloni yamwogerako bw'anayogera ku kabaka ow'Ettuulo Tyre and Sidon n'olwekyo abasemba Babiri abamu bagamba nti
obubaka obwali obwakabaka bw'ettuulo bamubujjemu mutyo gwa sitaani lwa nsonga bagenda kubutusomera naye tujja kuwuliramu ebitukira kabaka w'ettuulo ng'omuntu n'ebisukkawo n'omwogezi ng'ayogerera mu ddoboozi lye erisooka first person singular gera maaso sebo kade kamereyo agamba nti omwana w'omuntu tanula okukungubagira kabaka w'ettuulo omugambe nti bw'ati bwayogera Mukama Katonda nti ossa akabonero ku muwendo ng'ojjudde amagezi ng'otuukiridde obulungi wali mu Edeni olusuku lwa Katonda buli jjinja ery'omuwendo omungi lyaba lyakkubikako sadiyo topazi ne alimasi berulo sokamu ne yasepi safiro ejjinja erya nawandagala ne kabunkulo ne zaabu n'emirimu egy'ebitaasa byo n'egyenderezo byali mu ggwe gyategekebwa ku lunaku lwe watondebwa wali kerubi abikkibwako wali kerubi eyafukibwako amafuta abikkako era nze nakusimba n'okubeera n'obeera ku lusozi Katonda olutukuvu watambula eruuyi n'eruuyi wakati mu mayinja ag'omuliro wali ng'otuukiridde makubo go okuva ku nnaku lwewatonderwa okutuusa obutali butuukirivu lwewalabika mu ggwe saba tunokoleeko ebyogeddwa nga tebituukira ku kabaka w'ettuulo nga bisukkawo kukyala Kabiita olw'ekkumi n'essatu olubadde lutandika agambye wali mu Edeni olusuku lwa Katonda kabaka w'ettuulo tabangako mu Edeni ekitegeeza awo tuba twogera ku sitaani yennyini soma lwenyewe asoose olugulu kwolwo nga nti you were perfect wali otuukiridde kabaka w'ettuulo tabeerangako mu mbeera ya butuukirivu buli perfect Lucifer yekka yetunibanga ali perfect ntumuzudde nti yali kerubi kabaka w'ettuulo tabeerangako kaki kerubi abikkako tumutegeera tumujjukira mu kifo ekitukuvu nkuva ku ntebe ya Mukama kwalingako malayika nga entebe eri wakati yabikka ku ntebe malayika abikka ku Mukama akugamba ekifaananyi ekiraga nga Mukama alina amubikkako okubikka ekitiibwa kye Lucifer bwe yalondebwa ogwo gwe gwali omulimu gwe nga muzeeyi amubeera ddala kumpi nnyo olusegere yamutegeera kye nayongedde okufumiitirizaawo nti okubeera ku lusegere lwa Mukama walina okuba n'amaanyi ng'oteekeddwamu ebirungo ebimaakingana ne gw'okuuma powers ezo atalina maanyi ago abeera wala nnyo kakati omukulu y'oyo akalala kitegeeza bw'afuutukayo okwogera ng'ayogera ku mukulu ono omusajja yasula naye ntamutegeera agambye nti emirimu gy'ebitaasa byo n'enderezo byali mu ggwe tutunula mu byandiko ebirala agamba nti Setaani yalina amaloboozi 7 agatendereza nga gayimba gafubuutuka omulundi gumu kitegeeza yayimbi mukulu yatendereza kwayaza wano ziyimba naye kyova olaba Setaani akoze nnyo mu bayimbi aba bulijjo abawa amaki amaanyi ag'okuyimba naddala bali abayimba ennyimba ezitali zaaki yezze ekitiibwa kye anyway Katonda waakwagala naye abimulekera olw'ekumi n'etaano lugambye okutuusa obutali butuukirivu awo
bwajja butya bannange kwesalirawo tugende maaso tusoke tweyongere tukyali ku sitaani ono gwe tunnyonnyola kakati abava obuzibu fena bwe tubuuza ekibi gye kyava tulina ge tukoma ogenda okukakana nga tuga nti naye waliwo ekiriwo ekitava wa Katonda obutali butuukirivu bwalabika mu mutima gwe bwavutuka wa okujja okuyingira mu mutima gwe bwaliko bwe bubeera ne bujja buyingira sajja tunaatabuka yali prosesi nejjange ekyusa mpola mpola naye manyi kyogenda tubuuza ekiddako tugende mu maaso tugende mu Isaaya kyembadde nzikaatiriza nti eriyo abavunaana Katonda ndi Katonda yatonda ekibi kubanga okutuusa ekibiro kyalabika okutuusa obutali butuukirivu bwalabika mu mutima omutima omutuukirivu oguli perfect kibi kivaawa butuukirivu buvaawa okumuyingiramu Isaaya essula 14 onyolo 12 paka 14 era wano tulaba nti Isaaya yogera ku kabaka w'e Babiloni naye tugenda kulaba ebyo boogera nga tunookoleyo ebitatuukira ku kabaka w'e Babiloni ng'ate bituukira ddala ku sitaani ng'ogudde okuva mu ggulu gwe munyeenyeeyo enkya omwana ow'enkya ng'otemeddwa okutuuka ku ttaka gwe yamegganga amawanga n'oyogera mu mutima gwo nti ndirinnya mu ggulu ndigulumiza entebe yange okusinga emmunyeenye za Katonda era ndituula ku lusozi olw'ekibiina ku njuyi ez'enkomerero ez'obukiiko bwa kkono ndirinnya okusinga ebirewo ebikoma ndifaanana oyo ali waggulu nnyo kiki kye tuwulidde kyaddiŋŋana ng'akiddiŋŋana ndifaanana oyo ali waggulu ndirinnya okusinga emmunyeenye za Katonda ndiikye neina buzibu ki ndiikyeyo mu bumpimpi Katonda kitaffe n'omwana n'omwoyo bwe baali bagenda okutonda tukole omuntu mu ngeri yaffe bali wamu bali omu naye Lusifa wano mu pulaani ze zaatunze n'azigabanya mu balala alimu ogu I will nja kufaanana oyo ali waggulu nja kumugjawo nja kulinnya nsukke bona I will Mukama Katonda yatonda eggulu n'ensi agamba we naye bwakozesa I naye amanyi ozikozesa naye bwazikozesa mu Bubiri 12 azikozesa lwa bulungi bwaffe aba ndikuza erinnya lyo ndikuwa omukisa ndikukolera kino ndizi n'ebbiri zirimu enjawulo ndi ya Katonda ya mukwano yakwagaliza ndi ya Lusifa wadde bano baakubidde mu pokopoko ekimu ekyokusatu temuliimu gwa madaala collateral damage mutuusa ku kyakola ki kyayagala nekimpa ekifaananyi nti okwagala kwa Katonda yali atutonzi kujja kubeera mufe kufuge okwagala okwo wekuba kugaba bugabi naye Lusifa bwe yeeyawula najja pulaaga mu Katonda ensibuko y'okwagala kuno n'agijjamu bw'ati n'aba disconnected
ekyaddamu nze ndowooza kyekibi ekibi ekitandikiraawo kwekola ebintu ebitaliimu kwagala kwa Katonda. Ensonga lwaki bw'oba osipeeringa ekigambo siini nyukuta ki gy'oteeka mu makati ga siini? Ayi. Ebyo byonna tukola tubikolera nze. Nsumba atukoze bulungi naye nange nnakenda byeyo akalala mbadde sirowoozangako nti ne Lusifa newankubadde nga baali bamutiisa amayinja ag'omuwendo omungi naye awabeera okwagala mwenna mubeera ku gundi emu ku ddaala liki limu. Katonda kiraffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo, tewali asukkuluma ku muki. Naye Lusifa wanaagamba ndirinnyo okusinga emmunyenye za Katonda wezikola ki wezikoma. Ekitegeeza pulaaga eri Musumba gy'agambye nti kata yafukunyukamu yavaamu ey'okwagala kati ye neyeeraba nga asobola okusukkuluma abantu bonna oba ebitonde byonna bye yali akola ki ali nabyo. Kibi kino nno kiyinza n'okutuuka ku mbeera yaffe eya lijjo nga tutambula oba mu makanisa oba mu ki n'olowooza nti gwe oli mukadde w'amaanyi nnyo osinga abakadde abalala bonna, oli musumba w'amaanyi nnyo osinga abasumba abalala bo. Kiyinza okuba nga kubuulira njiri, kiyinza okuba nga kukola bya development n'ebiringa ebyo. Setaani ayinza okukuleetera okwegulumya nga naye bwe yeegulumiza bw'atyo. Ebibuuzo byaffe biri we bikomerawo betwebuuzizza nti ddala Setaani kiki kyanoonya ku Katonda ono kyekisooka, era bw'ojja okulumba Katonda tulabe nti Katonda alina amaanyi. Lwaki teyamuzikiririzaawo n'amuggyawo obulamu ne busigala nga bukola ki nga butambula? Kuba twakibuza ne tugamba tujja yongero kikkaanye eno mu maaso okukyogerako emaaso. Amulumbye. Lwaki Katonda omutonzi from everlasting to everlasting asobola okwogera bwogezi ekintu n'ekiba, lwaki tamuggyawo bujja? Kuba ekyo kyasigadde mu bbanga. Ntandikire wa mukyala Kabiito njireke ewa Brian. Lwaki tamukola ki? Tusookere ku kiri ekisooka. Setaani ayagaza ki Katonda kweri? Kyamunoonyako pawa ye. Katonda ono Katonda kwagala. Tamwegombyeko kwagala mukwano guno. Senga ekyo kye yali yeegomba tetwandituuse ku buzibu buno. Naye pawa ayogera bwogeza ebintu ne bibaawo njagala okutuuka we njogerera. Buli omu n'ategeera. Okusinzibwa kuno mutukuvu buli nkya kiba kitya oba nange nga ntandiseku ngamba nti ndi mutukuvu ate era ndi kyegomba ku Mukama temwegombako characteristics ze. Kibuuzo kino tukiddamu era nga bwe twayogedde nga tutandika nti singa amusaanyaawo nga ekibi kirabikidde mu mutima gwe, olwo abaddako awo bandibadde basinza, bandibadde bagulumiza Katonda naye nga bamugulumiza mu kutya. In other words, omuzungu agamba nti coerced, nga bonna bakakiddwa okwagala ki Katonda. Naye mu lesson yatulaze nti bw'oba nga oyagala okwagala okulabisibwawo, then you don't deny the power of choice. Oba okwo okwesalirawo eddembe eryo olimukola ki olimulekera. Era ne bw'oyalaba nga asaanyizaawo, twakirabye ne mu Peetero 3:9 nti alwawo okusunguwala ng'ayagala buli omu, akozesa ekigambo everyone should come to repentance. Twakirabye nti okwagala kugumiikiriza byonna. Bwe tukkiriza nti Katonda kwagala agumiikiriza byonna, era singa agezaako
najjawo singa yagezaako n'abajjawo bujja olw'okubanga ategedde nti setaani yayonoonye kitegeeza abala baali bakumusinza kifuba nga temuliimu kukola ki kwagala. Okwagala kutuleeta kumpi ne Katonda, kutuleeta kumpi naye kubanga naye kukola ki kwagala. Era ensonga lwaki tuli wano, tetuli wano lwa nsonga ndala, tuliwo lwa kwagala kwani lwa Kristo kwa Katonda. Okwo kwe kutuwaliriza. Nze mwami Sebadduka nyinza kwongerako bwenti nti lwaki Kristo aba Mukama teyasaanyaawo Setaani. Twamulabye nti ne bw'aba mu kisenge yekka mwenkanya ne gyali ye mwennyene yali amaze okuwa eddembe ly'ebitonde, eddembe ly'okwesalirawo. Bw'abanga Lucifer yasalawo kugenda na kuwakanya Katonda, yayina okutambula n'okugenda okuwakanyani Katonda n'okugenda n'ebivaamu byonna, kubanga buli kimu kyaliko bw'otakkiriza Katonda, kutambula n'okwagala kwa Katonda waliwo by'olina okuba. Ekimu kwe kusuulibwa okuva mu ki mu ggulu. Teyalina kujjawo kubanga tekyali kya bwenkanya okumugjawo. Njagala okuzimbira ku ekyo. Sitaani okusomoza Katonda teyakukola mu kyama. Okusobola okulinnya amugje ku ntebe yakimanya nti ajja kwetaaga amagye n'obuwagizi n'abajja okumusinza ng'amaze okutuukayo. Ateeka okubamatiza nti yasaanira okusinga kw'oli. N'olwekyo ateeka okuzuulayo ensonga z'apaatiika kuwono mu ngeri ey'amagezi azimuwerebeko. Emu ku zo tugiraba mu Yobu. Mu Yobu Sitaani aze mu lukiiko mu General Conference agenze ku fulo, Katonda ye chairman, abuuza Lucifer, musajja wange Yobu omulabi, Katonda abuuza ekibuuzo kino ye sikuwulira enkukunyi. Lucifer n'asoomoza Katonda mu public. Ebifa ku nsi waffe tubimanyi bulungi. Ku nsi teri akwagala nga tosasudde. Mara kwasasula noyo omuteeka enkomerezi. Simugyeko olabe. Ensi yonna ekola ki? Mateeka ago tegakwatika. Buli muntu muzibu nnyo. Oli mwenkanya. Bino by'otugamba mu public wano nti guli Katonda wakwagala. Wali osomozeddwako ddala n'okulaga. Omuntu bw'akwogerako ekintu ekyo mu public, okola ki okukyenaazaako? Kumukuba luyi. Kudda mu lujjudde weenaaze. Nze si lwendi. Nange mummanyi. Era abamanyi mummanyi. Abatamanyi mwe mutamanyi. Muzumba. Oba ye throwback. Nti oyo n'abagamba bw'ati ne bw'ati naye ali bw'ati. Naye ku nkomerero ogenda okukakkana oluvannyuma lw'okwogera ebingi ng'oteredde. Bano abakuwuliriza bakutunuulira bwe bati. Muzeeyi kyogera ge mazima naye era n'oli kyayogera nakyo kirimu eggumba. Namba 2 yamuli okumpi ku lusegere. Ensigo ez'okubuusabuusa zitandise. Mukama Katonda kye yakola kye kisingamu obulungi. Naddira kaadi n'agamba Sitaani nti kaadi zo ziteeke ku mmeeza. Nga bwe yagamba Sitaani ku Yobu, wuuyo I'm taking a risk. Genda omukwatemu naye obulamu tebukola ki? Na wano mu lutalo lw'omu ggulu Katonda kaadi yaziteeka ku mmeeza. Ne Sitaani n'ateekeze ku mmeeza. Zaabika emipiira. Ku nkomerero basalewo besalirewo buli muntu ani mutuufu. Oba ogumiza ekiwonoka kwegeddeko n'agamba nti n'agumiikiriza kubanga kino kyali kyetaaga tayimu.
tweyanziza kakati tulaba nti naffe olutalo luno lwatukwatiramu kuba sitaani yalumba najja mu ggulu najja ku nsi n'akema kaawa ne lututwaliramu naye kati olwo mu bumpimpi essuubi tulijja waffe kubanga tulaba ono atulumba yava eri waggulu alina experience buli kimu akimanyi. Where do we get the hope in the battlefield? Mukyala Kabiito waliwo comment oba essuubi we baali tuwadde wano mu lesson ku page 75 nja kusoma malenzi vonule nti for this reason God's plan of salvation does not consist in simply identifying, acknowledging, shaming or punishing the originators of evil. Such measures are neither efficient nor sufficient in exterminating evil from the universe. Rather, God solves the sin problem by taking the consequences of sin upon himself in Christ. By his creative power, God actively engages in the destruction of evil and cleansing and the restoration of the universe. Nti Katonda engeri gy'akwatamu ekibi eno si ya kuswaza buswaza kubonereza naye ye yennyini yajja okuteeka ekibi kino okukomerero okuyita mu Kristo awo wenzije essuubi. Amen. Namba 2 Katonda kirina okukola kyali kijja kuziyiza ekibi okuddamu nate nga ekibira ekivudde bwe ku nsi kuno nekizikirizibwa naye nga ne mu ggulu eri ebitonde bikyalina eddembe ly'okwesalirawo ne mu nsi ezitayonoonangako ezina eddembe ly'okwesalirawo ng'ekintu kino Katonda kyagenda okukola kigenda kuziyiza ekibi kino okudda abantu okukola kyoyisa enkyamu. Ekibi kyava mu ggulu n'amagezi ag'okukiyitako gava mu ggulu. Ye kenyini bwe yewaayo n'atwala ekifo kyaffe. Matayi. Katonda w'ekisa Mukama w'emirembe osaanidde okuweebwa ekitiibwa n'ettendo kubanga okwagalako kungi gye tulifa abaana b'abantu. Otukoze bulungi okutulaga ekibi gye kyava ate era nga tukyayiga ekyokuyiga kino tugenda kutuuka ku nkomerero y'ekibi ekigenda okukomera. Tusaba omukisa gwa Kitaffe n'Omwana Omutukuvu gubeere ku baana baabo bulenzi n'abuwala abawuliriza ebigambo bino babiseeko omwoyo bituyambe Katonda affe okutambula nga tuli beesigwa mu maaso go nga tumanyi nti okwagala kwe kutukulembera mu byonna. Tuyambe n'okukirawo ku lw'erinnya eddungi ettukuvu Mwoyo Mutukuvu ng'atuyigiriza ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.